talina obumu obw'amaloboozi. Era omukyalo ono olunaku olwo yalibulirirwako ku ssimu, essimu nga ali mu kwogera agamba hello baby. Baby. Mukwano naawe. Kale mukwano nzijja nti. Kale sweet. Mubwenzi amuyita baby. Mu kwogera n'omwami oyo omuntu yali ku ssimu n'amugamba nti munange wakola ki nzijja. Okiwulira ssebo? Yayambala bulungi nnyo engoye, so smart, n'akwata ekkubo n'agenda. Okiwulira? Bwe yagenda atambula bulungi nnyo mpola mpola n'akasawo ke nga yeesmartinze bulungi nnyo ne twebuuza baby kigwa agenda okusisinkana musajja kyoyo era gye yali abeera omukyalo ono kyali kyalo nga toyinza kuteebereza nti bunnange oba ayagala neighbor gundi oba bw'ati wabula yatambula bukolokolo okutuusa ate ku botiiki emu era yalabibwako ng'ayimiriddewo ng'ali mu kulamuza ebintu eby'enjawulo nga bw'olabira ddala awo era botiiki eno mwe mwali omwami omu. Ng'essimu emukubiddwa ebadde muyisa ajje alabe ku ngatto era yasibira mu botiiki n'agenda n'alaba ku ngatto n'azeegezamu kosa n'engoye. Nga ye baby gwazze okulaba. Bulijjo tuyita bakwano baffe ba baby olina omuyita sweetheart okitegeera mukwano gwo. So nothing kyabeerawo. Okiwulira? Era bwe yava ku botiiki awo bwe yakwata ekkubo n'agenda mu kumufollowinga yaddamu n'asisinkana omwami ole wa hotel. Bwebeera obwenzi kati bali bagenze kukola kyaki? Labayo. Wulira. Bwe yasisinkana omwami owa hotel. Omwami ono yalibibwako ng'alinga eyeetonda eby'omukyalo ono. Yali amwagala. Yali anjagala gwe yandambu nanjagala. Omwami ye yali pleading wani ewa mukyalawo era nagezaako okumwegayirira omukyalo ono bwe yava ate ku botiiki yatambula bukolokolo okutuusa ewa omwami ono nga bekugambye nti omwami yali azze kwetondera mukyalo ono olw'empisa gye yamuyisaamu wabula omukyala ate yakyankala na bukyankalanyi n'atambula era omukyala n'akyankala n'olunaku olwo n'akwata ekkubo n'amuviira. Okiwulira? Era olunaku olwo lwennyini bwe yakwata ekkubo n'agenda omukyala ono yakomawo bulungi nnyo ewaka n'afuna essimu ng'omwami azeemu ye kennyini nnyo omwami n'amukubira essimu omukyala ono era kwe kutegeera awo nti omwami bulijjo gwaze okusisinkana si bbaawe tamuyinaako nkolagana. Yali tamwendaako wadde naye manyi kye yali akola omukyala we yali asaba mulimu. Ndowooza okirabye yali asaba okirabye anti mugambagamba nnyo nno abakazi tuwenda namma kati nye bukakkana. Ogwo gusajja gugolowooza nnyo ebyekisiru. Muleke guno gwoyita ogusajja ogulowooza ebyekisiru bbaawo. Si bba wange si bba wange nga ŋŋamba ebyo mbundi mwenzi. Kale noonya atajja kwenda ndi mwezi ndamu obiŋŋambe kaakati nno ssebo. Omukyala bwe yadde waka ya receivinga ate essimu era ng'eragira ddala nti eva wa mwami ojjukira nti mwalimu ate obuma bwaffe obw'amaloboozi era yawulirwako ng'ategeeza omwami ono nti bw'oba oyagala okumpa omulimu condition ate gijjeewo oba bireke nga bw'obiwulira waneeno. Lwaki oŋŋamba ekyo okusooka okumpa omulimu? Saagala ng'oba owulira oyagala empa nga simaze kukola ekyo. Era bwe yamaliriza yakwata ekkubo essimu n'agikanyuga eri ate mu ntebe mu busungu obungi ennyo. Omukyala yayogera ku ssimu n'amugamba nze bw'okubanga okumpa omulimu nina kusooka kukwagala ogwo gukoze eki bunnemye era omukyala ono talina nkolagana gye yali alina na mwami ono ekyo kive mu kamwa kange. Okiwulira ssebo? Naye ffe twasigala maaso twagenda maaso nga tukola ki tulondoola olunaku olwaddako ennaku ezaddako awo omulundi omulala investigations kwegamba kale nnyingi naye nkugiddemu ebyaki eby'omugaso okiwulira tulondoola
mwana muwala ono ali waka afuna essimu mu kufuna essimu